ne nabbi Idris alayhi salatu wassalam Allah gwe yasooka okukwasa ekkalamu mu bannabbi gwe yakwasa bwati ye yasooka okukwata kye bayite pen ko pencil n'agikwata bwati kalamu ye yasooka okuwandiika empandiika n'agiwummuza bwati empandiika gye bayita eya Ramli. Empandiika ya Ramli mugimanyi? Empandiika y'abakubi b'ebitabo. Nawandika mim, nawandika jim, nawandika dali, nasaza na yenga yeye empandiika ekola ki? Era Allah gye yamuyigiriza. Oba ntegerekese era empandiika ya nabbi Idris nga bw'olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti innahu kana nabiyyun yakhuttu. Nga sahaba yambuza ya Rasulullah kuba yajja n'awandika mu bw'ati empandiika bw'ati n'awandika sahaba nabwati bamuyita Sulamiyu yajja namu ya Rasulullah empandiika eno yaani? Subhanallah, nabbi n'amutunuulira n'amugamba nti innahu kana nabiyyun yakhuttu bihi. Eyo n'empandiika yali ya nabbi ayitibwa Adamu yali agiwandiika. Ne subhanallah Idris yali agikola ki? Yali agiwandiika. N'amugamba nti faman wafaqa khattahu fadhaka, yenna awandiika empandiika bw'atyo aba awandise nga nabbi ani? Idris. Ibn Ishaqa yatunyumiza n'aga nti huwa awwal man khatta bil qalam. Ngera bwe kibagambye je yasooka okukwata kye bayita ki? Ekkalamu. Magambi bya nabbi Adam tubisa musa anti bane Adam atukutte ku bwongo, nabbi Idris tubisa musamale insha Allah. Ekirala ku nabbi wa Allah ayitibwa Idris abantu bebakkiriza n'abaga nti embeera ezitoyeeko wano mu kitundu wendi mpulira binsuseeko wano mu Iraq e Babylon siina kyakuzzaako wabula ngenda kusenguka kitundu nze bintabuseeko abali bamaze okumukkiriza wabula nga buli amukkiriza wa lulimi lwa njawulo nga tebakwatagana mu nnimi. Era Allah n'ayigiriza nabbi Idris ennimi 72 nga bw'aba ayogera ng'alina kyakutegeeza ono takimanya noono takikola ki? Noono takimanya naye nga mwenna mukola mutya? Era nga bw'aba ategeeza ono ng'omukope omucokome oba omukyayina bagamba mpunchunge vaawaawo obadde okamanyaka kakati golooza nnimba so kwegamba bwe bityo buli omu nga toyinza kutegeera lulimi lwa muki? Lwa muntu. Naye baga tutusenke tuve waneeno nga naye gyagenda tagira ki? Olw'ebivumo bye baali bamutandise okumusooza, okumusindiikiriza, okumuboola.